Tendereza Kristo, nebaza Katonda olw'ekirabo eky'obulamu kyatuwadde olw'okuba nga tukyasobola okuba nga twatula nti Yesu ye Mukama. Njagala okusiima gwe yenna atutte eddaala ery'okuba nga otwegattako n'okubeera nga oli muyizi mulungi ow'ekigambo kya Katonda, mu kuba nti otutte akadde okwekkaanya amasomo ag'enjawulo ge tukoze wansi ow'ekitabo kino kye tuyita eky'ebikolwa by'abatume. Tutunuulidde ensonga ez'enjawulo kuviira ddala ku ssuula esooka, ey'okubiri, ey'okusatu, kaakano tugenda otunuulira essuula ey'okuna ekitundu ekisooka. Twekkaanyiza ebintu bingi Bayibuli byegenda maaso n'okuba nga enyweza ku ngeri gwe nange gye tugwanidde okuba nga tweyisaamu nga Abakristaayo n'engeri gye tugwanidde okwanukula nga tufunye embeera yonna ey'okusoomoozebwa. So bwe tutunuulira essuula ey'okutaano nga tutunuulira akatundu akasooka, twagala otunuulira ku nsonga gye tuyita obutali bwesigwa obwa Ananiya wamu ne Safira, oba kye tuyinza okuyita obunnanfuusi obwa Ananiya wamu ate era ne Safira. So singa otunuulira essuula eyo ey'okutaano, eragira ddala ebintu bingi nnyo kaakano ebiri mu kkanisa ng'era byekuusa ku ngeri y'emu eya Ananiya wamu ne Safira. Bayibuli etulaga mu ssuula ey'okutaano, jjukira nti byonna bye tulaba mu ssuula ey'okutaano biviira ddala mu ssuula ey'okumeka ey'okuna. Byali byeyongereyo ddala okuviira ddala mu ssuula ey'okuna. Jjukira nti mu ntandikwa yonna bwe tuba twogera ku byawandiikibwa temwalimu kino kye tuyita essuula oba ennyiriri. Yali bbaluwa emu oba kwali okuwandiikibwa nga tekuteekeddwamu ebitundu ebyawula. Naye singa oba otunuulidde essuula ey'okuna olunyiriri olwa 34 lujja tuyambako okuba nga tukwasaganya ekintu kino mu bulambulukufu bw'ensonga. Lulaga nti tutandike n'essuula ey'okunonya olwa 33. Abatume bagenda maaso n'okujulira amaanyi eri amaanyi ag'okuzuukira kwa Mukama waffe Yesu Kristo, era n'omukisa gwa Katonda ogw'amaanyi gwali ku bo. Olwa 34 lulaga nti era awo there were no needy people among them, nti tebaayina mu bo eyali yeetaaga, because those who owned land and houses would sell them, kubanga abo abaayina amataka ng'ate balina n'amayumba bagatunda, olwo ebyo bye baafuna mu ebyo ebyali bitundiddwa ne babiwaayo eri abatume biweebwe abo abaali balina obwetaavu. Bayibuli eraga mu lwa 36 nti ne Balunabba ayitibwa omuzzaamu ow'amaanyi eri abalala ow'ekika eky'Abaleevi eyali ava mu kazinga aka Cyprus. Bayibuli eraga mu lwa 37 era naye n'atunda ettaka lye era n'aleeta ssente eri abatume. Kati bw'otunuulya essuula ey'okuna eraga ebintu eby'enjawulo ebyagenda mu maaso n'okuba nga bibaawo. Bino tubinnyonnyodde mu masomo gaffe amalala nga tulagira ddala nti mu kkanisa mulimu Abakristaayo abagagga wamu n'Abakristaayo abanaku. Naye ekyalo mu biro biri eby'abatume, Abakristaayo abagagga baakirabanga nga kyali kya mukisa okugabana n'Abakristaayo abanaku eby'obugagga byabwe. So kye tulaba nti abantu abayina ebyabwe tebaagendanga maaso n'okuba nga basendebwasendebwa okubeera nga bawaayo ku by'obugagga byabwe, naye bo bennyini kyeyagalire baasala okubeera nga bafuuka ab'omukisa eri Abakristaayo abo abaali abanaku. Era nga bwe tulaze mu masomo ag'enjawulo nti bwe babegenda mu maaso n'okuleeta ebyo ebyali bivudde mu ebyo bye baali batunze ne babiteeta ku bigere by'abatume, abatume tebaamaliriza nga badduse n'ebyobugagga ebyo, nga badduse ne ssente ezaali zibaweereddwa okuva mu ebyo ebyali bitundiddwa, wabula abatume bagenda mu maaso n'okugabira abantu ab'enjawulo nga bwe baalina
obwetaavu. Netugamba nti mu biro kati bye tulimu ssebo n'ennyabo awuliriza, kino kikulu nnyo okutegeera nti abantu abagamba nti bali mu buweereza ate beenoonyeza nnyo ebyabwe, banoonya nnyo engeri y'okufuna okusinga okubeera ng'ate babeera ab'omukisa oba nga bakolera ddala ekyo ekibagwanidde okuba nga bakola batya nga bakola. So bwe tutunuulira nti abantu baaleeta ebintu nga balina obwesige, nga balina obwesigwa mu kye tuyita obukulembeze obw'abatume, era baali tebatya mu ngeri yonna okubeesigisa ssente ezaali zivudde mu ebyo bye baali batunze. Ne Bayibuli eraga mu ssuula ey'okutaano, nja kweyambisaako enzivunulwa ez'enjawulo, nti bwe tuba tutunuulidde obunnanfuusi buno oba obutali bwesigwa obwa Ananiya ne Safira, Bayibuli etulaga mu ssuula ey'okutaano onyero osooka nti, "But there was a certain man named Ananias with his wife Safira sold some property." Nti naye awo waaliwo omwami omu eyali ayitibwa Ananiya wamu ne mukyala we ayitibwa Safira, abaatunda ekimu ku byaki ku by'obugagga bwabwe. Nti nga bwe twalabye abantu ab'enjawulo bagendanga mu maaso n'okutunda ebintu byabwe kyeyagalire nga tewali muntu yenna agenze mu maaso n'okuba nga abakaka, nti embeera eno tugiraba eri obulamu obwa Ananiya wamu ate era n'ani ne Safira. Nti kye tulaba wano eno nti bo bwe baalaba ekyali kigenda mu maaso, oba tusobola okugamba nti mu masekkati g'okuba nga abala bagenda mu maaso n'okubeera nga batunda ebintu byabwe mu ngeri etali ya buwaze, ebyo bye baali bafunyemu ebyo byali bitundiddwa ne bireeta ku bigere by'abatume, tukizuula wano eno nti mu nkumuliitu ey'abantu ab'enjawulo bwe tuba nga tulowooza nti baali bangi, oba mu bantu ab'enjawulo abagenda mu maaso n'okwagala okufuuka ab'omukisa eri abaali tebalina, mwe mwali omwami ayitibwa Ananiya wamu n'ani ne Safira. Naye bo ekyabo lwaki Bayibuli ekiraga oba ekiteekako omulaka gw'amaanyi nnyo? Ensonga ze zino ezituweereddwa wano wammanga. Bayibuli etulaga mu lunyiriri olwokubiri nti he brought part of the money to the apostles, nti yaleeta ekitundu ku ssente ezaali zimuweereddwa okuva mu ekyo kyali atunze eri abatume. Bayibuli egenda mu maaso n'enyuza ng'eraga nti claiming it was the full amount, ng'agenda mu maaso n'okubeera nga akakasiza ddala nti ezo ssente zonna ezaali zivudde mu ekyo kye baali batunze. Kati ekitegeeza nti newankubadde ettaka lyali lyabwe, lyali lya mwami n'omukyalo ono, ate balina engeri gye bagenda maaso n'okubeera ng'ate balimbalimba mu masekkati ag'ekyo ekyali ekyabwe, nga bagamba nti zezo ssente zonna ze baali bafunye okuva mu ekyo kye baali batunze. Kyeva Bayibuli egamba nti with his wife's consent, nti kino kyazingiramu n'okumanya okwa mukyala we, and he kept the rest, nti ssente ezimu n'akola ki? N'azeesigaliza. Kyekyo Bayibuli kyegenda mu maaso n'okuba ng'etulaga nti ssente ezimu yazeesigaliza, naye mu kuba nti yali azeesigaliza ate n'agenda mu maaso n'okulimba ng'agamba nti ssente zonna zaali zikoze zitya? Zezo ze baali bafunye okuva mu ebyo ebyali bigenze mu maaso n'okutundibwa. So Bayibuli egamba nti mu lunyiriri olwokubiri nti ne yeeterekerako omuwendo mukazi we naye nga amanyi, n'aleetako ekitundu obutundu n'ateeka ku bigere eby'abatume, nti ayinako omuwendo gwe yagenda mu maaso n'okukola ki? Okweterekera. N'aleetako buleesi ekitundu obutundu n'ateeka ku bigere byaki? By'abatume. Kati awo wonna we wava kye tuyita obwangu. Ssebo n'ennyabo, kikulu nnyo okubeera nga tutegeera nti Katonda waffe akyawa ensonga ey'obunnanfuusi mu kkanisa ye, ng'ate akadde ke kamu tweraga nti tuli baki? Tugenda mu maaso n'okulimba, tutambulira mu bulamu obw'obutukuvu.
nti ensonga eno eragira ddala ebintu ebyenjawulo kaakati bye tuli okusinsikana mu kye tuyita ekkanisa, nti abantu batambulira mu mbeera ey'obunnanfuusi ate ne baagala okweraga nti batambulira mu bulamu obutukuvu. Awo we wava obwangu, nti ate we kireetera ddala omutawaana nti kyakolebwa mu kkanisa. Kati ekiba kyakolebwa mu kkanisa ng'ate gwe nange mu biro bino tulina okuba nga tuganyulwamu ebyo ebyawandiikibwa, kino kyakuyiga eri gwe nange nti Katonda waffe akyawa ensonga ey'obutali bwesigwa, akyawa ensonga ey'obunnanfuusi mu kkanisa ye, ng'ate tugenda mu maaso n'okweraga tuli batukuvu. Ensonga eyo egwanidde okuba nga etegeerebwa nti olunaku olwaleero singa omuntu omulaga ekyawandiikibwa kino, batono nnyo abasobola okkikkiriza nti ekyawandiikibwa kino kyannamaddala. Lwaki? Nti waliwo ebintu ebyenjawulo ebigenze mu maaso n'okuba nga bikolebwa mu kkanisa nga bisukkuluma ne ku ebyo ebyagenda mu maaso n'okuba nga Ananiya ne Safira babikola. Kati abantu bwe balaba ensonga ez'enjawulo ezigenze mu maaso n'okuba nga zikolebwa nga zisukkuluma ne ku ekyo Ananiya ne Safira kyeyakola, abamu bagenda mu maaso n'okugamba nti osanga Katonda takyefiira nayo, nti n'ebigenda mu maaso n'okubawo mu kkanisa nti tabiraba oba tabitaddeeko maaso. Nejjukira okuviira ddala mu ndagaano enkadde, ne bw'oba osoma ekitabo kya Yoswa, waliwo omwami yali ayitibwa Akani. Akani yagenda mu maaso n'okuba nga yeegomba ebintu ebyali byabagambibwa okubeera nga tebabyegomba newankubadde bikwatako, naye n'agenda mu maaso n'okukola kyeyakola. Bayibuli etulaga nti yamaliriza nga asoose ne yeegaana, naye ate oluvannyuma nnyo bagenda okunoonyereza ng'ebintu byali mu weema ye, era kyamuviirako ye wamu n'ab'ennyumba ye bonna okubeera nga bagenda mu maaso n'okusaanyizibwawo, nga bakubibwa amayinja, ne bagenda mu maaso n'okwokyayokya buli kintu kyonna ekyali ekyabwe. So ssebo ne nnyabo gwena agenda mu maaso n'okuba nga ogoberera. Ensonga eno y'emu gye tusobola okugamba nti ne bw'oba otunuulidde obulamu obw'omwami ayitibwa Yuda Isikaliyooti, yalyanga mu lulime ne mu luzise. Alaga nti eno wa Mukama waffe Yesu Kristo, naye ng'ate mu mabbali eri yabangako ebintu ebyenjawulo kye twandiyise ziddiiru ze yagenda mu maaso n'okubeera ng'akola ki? Ng'akukusa, ng'agenda mu maaso n'okuba nga atuukiriza ebigendererwa bye. Ky'ataamanya nti akaseera tekaali kawala nnyo, yali ajja genda mu maaso n'okuba ng'akola ki? Nga ategeerebwa eri abatume abalala bonna, wamu n'okubeera nga ebyo byali agenda mu maaso n'okuba nga akukutiramu bigenda mu maaso n'okuba nga biragibwa eri abantu bonna. So ssebo ne nnyabo awuliriza, ensonga gye njagala okubeera nga nywereza ddala wano nti obunnanfuusi buno obw'okubeera ng'omuntu alowooza nti ebigenda mu maaso oba ebikolebwa mu kkanisa Katonda tabiraba. Ssebo ne nnyabo kye tugwanidde okuba nga tutegeera nti mu ntandikwa y'ekkanisa bino byonna byabeerawo nga ekijjukizo oba ng'okulabula eri ggwe nange, tetulina kuba beegendereza engeri gye tukwatamu ensonga mu kkanisa eya Mukama Katonda waffe, kubanga buli kyonna ekyakwekebwa, ssebo ne nnyabo awuliriza, kyonna kyakubeera nga kyanjibwa oba nga kiragibwa. So wano kye tugenda mu maaso n'okuba nga tuzuulira ddala kwe kubeera nga omuntu yalina eddembe ku kintu ekyali ekikye, okitunda oba obutakitunda, naye n'amaliriza nga akkiriza okuba nga akozesebwa omulabe Sitaani, naye n'abaako omuwendo gwe yeeterekera n'aleetako ekitundu obutundu n'ateeka ku bigere by'abatume, naye nga bw'agenda mu maaso n'okukakasiza ddala nti yali awaddeyo omuwendo ogwo gwonna gwe yali afunye mu ebyo bye yali atunze. Awo Bayibuli wegenda ddala maaso n'etulabula, bw'oba osome ekitabo eky'Abagalatiya essuula ey'okumeka ey'omukaaga,
bwe tuba tutunuulidde olunyiriri olw'okumeka olw'omusanvu. Bayibuli erina ebintu byegenda mu maaso n'okuba nga etulagira ddala okubeera nga nze naawe tetugwa mu nsobi y'emu eya Ananiya ne Safira nga tulowooza nti tuli bagezi nnyo. Egamba nti temulimbibwalimbibwa, Katonda tasekererwa, kubanga omuntu kyonna ky'asiga kyali kungula. So tetulina kulimbibwalimbibwa. Ensonga ey'okulimbibwalimbibwa Bayibuli egamba temulimbibwalimbibwa, mu bufunze etegeeza nti osobola okulimbibwa nti ky'osiga tojja kikungula, wabula kyetukakasa nti yenna agenda maaso n'okulimbibwa nti kyasiga tajja kikungula, yo egenda maaso n'otulaga nti kyonna ky'osiga ojja kikungula, kubanga Katonda takola ki? Tasekererwa. Ekyo kikulu nnyo ssebo ne nnyabo awuliriza nti Ananiya ne Safira ekikolwa kyabwe kyali kya bulimba eri Katonda wamu n'ekkanisa mu kuwaayo. Nziramu nti Ananiya ne Safira ekikolwa kyabwe kyali kya bulimba eri Katonda wamu n'ekkanisa mu kuwaayo kwabwe. So ebyo bintu byebimu kaakati bye tulaba mu kkanisa mu biro ebya leero nti waliwo ebikolwa eby'enjawulo eby'obulimba si eri Katonda yekka wabula n'eri kye tuyita ekkanisa. Bwe tuwogera ku kkanisa nga Kristo Yesu yagyegulya n'omusaayi gwe, nga tutunuulidde Ebikolwa Batume essuula 2 onyolo 27 mpaka 29, kiba kitegeereza ddala nti ebintu byonna ebikolebwa mu kkanisa Katonda waffe aba abiraba. Y'ensonga lwaki Timoseewo ekisooka 3:14 mpaka 15 Pawulo bwe yali awandiikira Timoseewo yamugamba nti singa mba ndudde gye ndi nkuwandiikira nga nkugamba nti oyige engeri gy'ogwanidde okweyisaamu mu kkanisa eya Katonda omulamu ng'ate y'empagi ey'amazima. So ebintu bino bikulu nnyo nnyini ddala. Simanyi nsobola kuba nga nywereza ddala ntya okulaga obukulu, naye obulimba bungi nnyo obukoleddwa eri Katonda era obukoleddwa n'eri ekkanisa. Leero twogera ku bintu eby'enjawulo eby'okubeera ng'abantu kaakati tuli mu biro ng'abantu boogeza Katonda. Oli n'agamba banne okusiga obukadde 3, obukadde 2, obukadde 10, obukadde 5, obukadde 2, akakadde emitwalo, nga bagamba nti Katonda yamulaze tiwaliwo abantu 5 abagwanidde okusasula ssente ezo. Abamu babiteekamu n'okukaaba nga bagamba nti Mukama si musanyufu. So kye tuyita ekikolwa nga kya bulimba eri Katonda ate n'eri ekkanisa, nti yenna akikola yayinza okulowooza nti mugezi nnyo, naye jjukira tolimbye bulimbi, tokoze kya bulimba eri Katonda yekka, wabula n'ekkanisa ye gye yeegulya n'omusaayi gwe ate nayo muyo olimbidde mu ng'oyagala okubaako by'ofuna. Tulina abaweereza bangi abagamba abantu okuwaayo ensigo eza $100, eza $1,000, eza $5,000, eza $500, eza $200, ebintu eby'enjawulo kaakati mu linnya erya Kristo Yesu, nga bagamba nti baafunye ekigambo okuva eri Katonda. Omwoyo wa Katonda yagenze mu maaso n'obalumiriza nnyo eri ensonga eyo. Waliwo nno n'abawaayo ng'era Ananiya ne Safira bwe yabawo nga tasabiddwa, nga bagamba nti Katonda mwene ye yabagambye okuwaayo ssente ezo. Naye nga Katonda ki eyabagambye? Nti abantu abasinga baagala okwegulira erinnya, abalala banoonya okubeera nga bamanyibwa, baagala okubeera nga balowoozesa abantu nti bawulira nnyo Katonda, naye nga n'ebyawandiikibwa bye tulina mu Bayibuli tebabitegeera, naye batulaga nti Katonda asobolera ddala okubeera ng'akola ki? Nga ayogera gye bali era n'abawa ekigambo eky'embeera ekikwatagana ku nsonga ey'enjawulo. So ssebo ne nnyabo ampuliriza, bino byemu ku bintu kaakati bye tuli okulwanagana nabyo mu kkanisa. Abantu okwetuma, ate bwe baba beetumye
ne bagenda maaso n'okugamba nti Katonda yakola ki? Katonda yabatumye. So tulina kubeera nga tuli beegendereza nnyo obutoogeza Katonda nga tayogedde. Tulina kubeera nga tuli beegendereza nnyo okubeera nga tweyama ebintu ate ne tubiteeka mu linnya erya Katonda, ne tweyama okutuukiriza ssente bwe ziti oba okukubaako omulimu gwe tukola ate ne tutagukola. Embeera eyo ey'obunnanfuusi, embeera eyo etali yakubeera ng'omuntu oli mwesigwa, Katonda tajaagalirako ddala. So ekikolwa ekya Ananiya ne Safira kyali kiragira ddala abantu abatatya Katonda, era ekikolwa kyabwe kyekikolwa kyekimu. Kaakano ssebo ne nnyabo agenda mu maaso n'okuwuliza kyenkugambye, kye tuli ogenda mu maaso n'okulwanagana nakyo mu kkanisa. Abantu bayitiridde okwogeza Katonda nga Katonda takola ki? Tayogedde. Jjukira ng'era nga bwe yalabula mu biro ebya Yeremiya n'agamba bagenda mu maaso n'omwogeza, ne kaakati bwe kiri. Bw'osoma Yeremiya 14 egamba nti then the Lord said, these prophets are telling lies in my name, nti bannabbi bano bawaayo obulimba mu linnya lyange. I do not send them, sibatuma. I do not send them or tell them to speak, sibatuma era sibagamba kwogera. I did not give them any messages, sibawangako bubaka bwonna. They prophesy of visions and revelations they have never seen. Bagenda maaso n'okuwaayo obunabbi obw'okwolesebwa n'okubikkulirwa kwe batalabanga era kwe batawuliranga. They speak foolishness made up in their own minds, made up in their own lying hearts. Nti bagenda maaso n'okwogerera ddala obusirusiru obukoleddwa mu bulimba obw'emitima gyabwe. So ssebo ne nnyabo, bino ebiro bye nkugambye bye tulimu, nti abantu bawa obunabbi obw'okwolesebwa ne bawa okubikkulirwa kwe batalabanga, kwe batawulirangako, wabula nga batubuulira busirusiru bwabwe obuli mu bulimba obw'emitima gyabwe. Agambye sibatumangako era sibagambangako kwogera. Leero bagamba abantu, leero bwe tutunula abantu Mike Murdoch, twaliramu abantu nga Benny Hinn, otwaliremu abantu bonna bomanyi abatambulira mu kubeera erya siga. Si bantu bokka abayita bannabbi, abayita abasumba, abayita abasomesa, abayita abatume, bonna bagenze maaso n'okulimba abantu mu kkanisa, n'okulimba eri Katonda nga bagamba nti yabawadde obubaka naye nga tabubawadde, nti yagambye tukole kino ng'ate Mukama takoze ki? Tana na kimu kyagambye. Bw'ati bw'agamba mu Lwe-15, therefore this is what the Lord says. Bw'ati Mukama bw'agamba, Yeremiya 14:15, I will punish these lying prophets. Njagenda maaso n'okubonereza bano bannabbi abalimba, for they have spoken in my name even though I never sent them. Bagenze maaso n'okwogera mu linnya lyange newankubadde sibatumye. They say that no war of famine will come. Katonako olwaliro bagamba nti ebyo ebyatuuka ku Ananiya ne Safira, ebyo byali byabwe, tetubisuubira nate kubeera. Anti tuli mu ndagaano empya, tebaliiko musango abo bali mu Kristo. Osobola okukola kyokola ki? Kyoyagala, tewakisobola tuuka, kubanga yammira obusungu bwa Katonda bwonna. Ekibi kyaffe kyonna yakitiika Kristo Yesu. Kati osobola otambulira mu kisa ekyo n'okulanga bw'oyagala, kubanga olutalo tewali. Waliwo yawandiika akatabo kagamba the war is over, nti olutalo luweddewo. Kati abantu abasinga mu kugamba nti olutalo luweddewo ne bamayiza nga bagamba nti osobola okukola nga bw'okola ki? Bw'oyagadde. Mukama takyasobola kubeera nga akubonereza olw'ekibi kyekimu kye yagenda mu maaso n'okuba nga abonereza Yesu Kristo. Ne beerabira nti Kristo teyafiirira bino ebintu byonna bino bye tukola ki? Bye tugenda mu maaso n'okuba nga tukola obulimba. Yafiirira ekintu kye tuyita original sin, ekibi ekyali kitutta ekya Adamu ne Kaawa, ekivaamu bino byonna. Ne si buli kantu konna abantu ke bakola ku nsi nti ako Kristo Yesu yakola ki? Yagenda mu maaso n'okuba. Kati so abasinga batambulira mu bulimba buno, batambulira mu bubbi buno, batambulira mu mbeera zino nga bagamba ebyo byonna ebyo Yesu yabifuuka.
So ne bafuula Yesu omulimba, ne bafuula Yesu omwenzi, ne bafuula Yesu ebintu ebyo byonna. Ssebo ne nnyabaweza Bayibuli si ekyo kyesomesa. So bw'otunuulira ensonga eno eya Ananiya okwetuma okuwaayo mu masekkati g'obunnanfuusi n'ogikwataganya n'obulimba obw'abantu bagamba nti Mukama ŋŋambye leero nga Mukama talina kyabagambye, ayogedde mu Yeremiya 14:15 nja kubonereza buli muntu yenna oyo agenda maaso n'okulimba nti muwadde ekigambo naye nga sirina kigambo kyenkola kyemuwadde. Ssebo gwe yenna awuliriza bikulu nnyo bino okubanga tubifaako, kubanga singa oba ogenze maaso n'okwekkaanya n'ekitabo kya Bebulaniya essuula ey'okuna olunyiriri 13 lulaga nti nothing in all creation is hidden from God, nti tewaliwo kintu kyonna mu byatondebwa kikwekeddwa eri Katonda. Everything is naked, buli kintu kyonna kiri bukunya, and is exposed before his eyes, era kiragirwa mu lwatu eri amaaso ge, and is the one to whom we are accountable, era ffe ffenna tuli bakuwa embalirira mu maaso ge. Bw'osoma ekyawandiikibwa kino n'okyekkaanya n'otegeera obukulu bwa Katonda waffe nti ali ku ntikko y'ebintu byonna, waliwo ebintu ebimu ssebo ne nnyabawuliriza ng'oyagala oba toyagala oba wakubyenenya, kubanga bw'egamba nti tewali kyonna ku ebyo ebyatondebwa kikwekeddwa mu maaso ga Katonda, nti buli kintu kyonna mu maaso ga Katonda bukunya bwereere, era alaba buli kigenda mu maaso, era ffenna tuli bakuwambalirira mu maaso ge. Bino byatuyigiriza okubaako ebintu ebimu ebyo ebitaweesa Katonda kitiibwa bye tugwanidde okubeera nga twenenya ne tulekerayo ddala amakubo ago ag'okwogeza Katonda nga tayogedde, ag'okweyama ne tutatuukiriza, ag'ogamba nti Mukama kino ngenda kikola n'otakikola. Ssebo ne nnyabo, ebintu bino byawandiikibwa ku lwaffe tubeere nga tetuddingana nsobi ze zimu. Abamu bagamba mala kulaba muntu ng'afudde nga Ananiya ne Safira bwe baafa, olwo ntegeerere ddala nti kaakano ne mu mulembe guno Mukama Katonda afaayo nnyo eri ebyo ebikolebwa mu kanisa, kubanga abantu bangi babenzeeko mu kanisa, abantu bababbidde mu kanisa, babawadde obunabbi obw'obulimba, babawadde ebirooto simanyi babagambye ebirooto eby'enjawulo n'ebintu eby'enjawulo nnyo ebigenze mu maaso n'okukolebwa ku bantu. Naye mu kubeera nga omusango gwa Katonda mu mbeera ey'okuba nti omuntu afa tekirabikiddeewo, abasinga balowooza nti ebyo mu kubanga bikyasobola okuba nga bigendera ddala mu maaso, osanga kaakano Katonda waffe takyagenda mu maaso nakola ki? Nakulamula. Naye jjukira nti endagaano yaffe eno empya okulamula okusinga okuva eri Katonda eri obujeemu bwaffe ng'abaana b'abantu, okulamula okwo okusinga tekugenda kubanga kulabisibwa mu nsi muno mwe tuli, naye okusinga kugenda kulabisibwa oluvannyuma lw'okubanga gwe nange tumaze okuva mu mibiri gino. Jjukira mu ndagaano enkadde omuntu bwe yabangako kyeyakola yafunirangawo, oba bwe gwabanga musango nga ekyokusasula kwe akifunirawo. Nga bwola nti mu ndagaano enkadde abaweereza ba Katonda abasinga baali bagagga, naye ate mu ndagaano empya si bwe kirabikira ddala nti waliwo abalina ffeeza ne zaabu mu ngeri emu oba endala. Naye kyenjagala obeere ng'otegeera nti kye tuyita okulamula kwa Katonda mu ndagaano yaffe eno empya kwayongezebwayo nnyo mu kiseera eky'okubanga gwe nange tumaze okuba nga tukola tutya, tuvudde mu bulamu buno obw'ensi. So ekyo tekirina kuleetera muntu yenna kulimbibwalimbibwa ng'agamba nti ne bwenkola nga bwenkola ki? Bwenjagala. Kubanga Katonda waffe mugumiikiriza ekimala nga tayagala muntu yenna kola ki? Kuzikirira. So ebyo byonna bye tuyinza okuba nga tukukuta nabyo mu mpolampola, ssebo ne nnyabawuliriza, kino kirina kuba nga kituyamba okutegeera nti
tewali kikwekeddwa mu maaso aga Mukama Katonda waffe. Tulina okwewala embeera ey'obunnanfuusi, kubanga embeera ey'obunnanfuusi ya muzizo nnyo oba ya mutawaana nnyo eri okukkiriza kwaffe. So singa osoma essula ey'okutaano olunyiriri olwokusatu, Peetero ayanukula olwo ng'agamba nti, Peetero n'agamba, Then Peter said, Ananias, why have you let Satan fill your heart? Nti Ananiya, lwaki oganyiza Sitaani okujjuza omutima gwo? Lwaki? Ekyo tukisomeseza mu masomo ag'enjawulo nga nakyo kiragira ddala nti gwe nange tusobola okuganya emirimu gya Sitaani mu bulamu bwaffe okubeera nga girabisibwa, oba ate era tusobola obutaganya mirimu gya Sitaani okuba nga girabisibwa mu bulamu bwaffe. So Peetero amugamba naye n'agamba nti, Ananiya, Sitaani akujjuliza ki omutima gwo okulimba Omwoyo Omutukuvu ne weeterekerako ku muwendo ogw'ennimiro? So simanyi oba Oluganda luno lwensoma luvaayo bulungi, naye nakyo njagadde nkikulage mu Bibiliya ey'Oluganda nti lwaki ajjuzizza omutima gwo. Kitegeeza nti Sitaani asobola okujjuza omutima gy'abo abeeggulirawo buki eri obulimba bwe. Bino bintu bibaddengawo ebbanga lyonna nga bwe yagenda mu maaso n'okulimba Adamu wamu ne mukyala we Ani Kaawa. Bino bibaddeyo ebbanga lyonna, era Bayibuli era y'emu egenda mu maaso n'okubeera nga etulaga ku nsonga y'emu ey'omwami ayitibwa Yudasi Iskariyoti. bw'oba osomye Yokaana essula ey'e13, kyovala Pawulo abawandiika mu Befeso essula ey'omukaaga olunyiriri 11 paka 16 atugamba ntugwanidde okwambala ekyokulwanyisa kya Katonda, ate ebyo byonna ebyokulwanyisa tubiteeka mu bifo byabyo ebitundu, ate tetulina kwerabira kukwata ekitala kyaffe eky'omwoyo. Era engeri gye tusobola okubeera nga tetuganyaamu omubi ono okubanga agenda mu maaso n'okubanga atulimbalimba, tuba tulina kubanga tukozesa Yakobo 4:7 egamba nti kakkanira Katonda wakanya omulabe era n'omulabe anakudduka. Era nga Peetero bwawandiika mu Peetero 5:8 nga agamba nti mubeere nga mufaayo era nga mutunulatunula, kubanga omulabe wammwe Sitaani atambula ng'awuluguma ng'empologoma ng'anoonya oyo gw'anaamiza omusu. Era ebintu bino tubiraba mu bitundu ebyenjawulo mu byawandiikibwa nti omulabe alina obusobozi obugendera ddala mu maaso n'okulimba abo bonna aba basaze okubeera nga tebakakkanira Katonda n'okuba nga baziyiza oyo omulabe n'omulabe okubeera nga akola ki ng'adduka. Ate kisobokera ddala era abo bonna abagenda mu maaso n'okubeera nga tebafuuka bakalabalaba n'okwegendereza n'okutegeera nti omulabe waffe Sitaani atambula nga wuluguma ng'empologoma ng'anoonya gw'anaamiza omusu. Ate jjukira ne kino, bw'otunula ekitabo kya Mubuulizi essuula bw'otunula ekitabo ekya Mubuulizi kiraga nti ayagala ffeeza taakole ki taamukkute. So kati babuuza Ananiya, lwaki oganyiza? Ekitegeeza nti tusobola omuganya ate era tusobola obutakola ki obutamuganya, nga bwe tulabye Yakobo 4:7 ne Peetero 5:8. Ebyo byonna byakubeera nga bikola bitya nga bifiibwako. Olunyiriri bw'oba otunuulidde olwokuna, Peetero agenda mu maaso n'ayogera n'agamba bwe yali eyo teyaliiyo, era bwe yamala okutundibwa teyali mu buyinza bwo. Kiki ekikuteeseza mu mutima okukola bw'oti? Tolimbye bantu naye olimbye Katonda. Nti ennimiro eno Bayibuli ey'Oluganda gyeyita ennimiro oba ekyobutunzi mu Bayibuli ey'Oluzungu. Bayibuli egamba nti teyali ya muntu mulala, byali bya Ananiya, era Ananiya mwene yali ayina obuyinza obusalawo okutunda oba butatunda, kubanga abatume tebalina gwe baakaka nti tunda. Naye abantu okwagala okwenoonyeza erinnya, abantu okwagala okubeera nga mu ngeri emu oba endala basiimibwa abantu, beetuma okukola ebyo bibatawuliramu mirembe emitima gyabwe, ate olwo ne babeera nga beggulidde
omulabe sitaani okubeera nga abayisaamu obulimba. So ey'oluzungu egamba the property was used to sell or not sell, nti ekyobutunzi kyali kikyo okubanga osobola okutunda oba obutatunda as you wished, nga bwe walisazeewo. After selling, ng'omaze okutunda, the money was also used to give away. Sente era zaalizo okukola ki? Okubeera ng'osobola okusala okuziwaayo. How could you do a thing like this? Lwaki okoze ekintu nga kino? You weren't lying to us but unto God. Gwe tolimbye ffe naye olimbye ani? Olimbye Katonda. So mu bufunze kyenjagala ssebo ne nnyabo awuliriza tubeere nga tutegeera nti olwokutaano lugamba nti mbagirawo nga Ananiya amaze okuwulira ebigambo bino n'agwa ennume y'ekigo ku sementi n'afiirawo, era buli muntu yenna eyawulira ku ekyo yenna n'afuna okutya okwaki? Okw'amaanyi. Ey'Oluganda egamba Ananiya bwe yali awulira ebigambo ebyo n'agwa n'atondoka, entiisa nnyingi n'ekwata bano abaawulira ebyo, era entiisa yalina kubaawo kubanga engeri omuntu gy'atondoka n'agwa eri ekigo. Entiisa Bayibuli egamba y'amaanyi, era Katonda yaganya entiisa eyo okubeerawo mu kkanisa ng'ekyokulabula eri ffe ffenna abagenze maaso n'okujja mu bino ebiro eby'oluvannyuma okutegeerera ddala nti Katonda waffe ayagala okubeera nga agulumizibwa n'okussibwamu ekitiibwa mu maaso g'abantu be. Ssebo ne nnyabo awuliriza, tugwanidde okubeera nga tukola ekintu mu mutima gumu bwe tuba tuweereza eri Katonda. Tugwanidde okubeera nga tukola ekintu mu mutima gumu bwe tuba nga tuweereza eri ani? Katonda. Kyova Ebbulaniya essuula ey'e11 olunyiriro lw'omukaaga lunyweza nga lwogera bwe luti, egamba It is impossible to please God without faith. Kizibu nnyo okubeera nga tusanyusa Katonda watali kukkiriza. Anyone who wants to come to him must believe that God exists. Oyo yenna ajja eri Katonda kimugwanidde okukkiriza nti Katonda waffe waali era mulamu, that he rewards those who seek him diligently, era aweera ddala empeera abo bonna abafaayo okwagala omutegeera. Ebyo byakuyiga eri gwe nange awuliriza nti Ananiya ne Safira bassaamu ekitiibwa ebigere eby'abatume okusinga amaaso aga Katonda. Jjukira tulabye bulungi mu Ebbulaniya 4:13 nti maaso ga Katonda ebintu byonna biri bukunya. Naye bo bwe baali bakola kye bakola, ng'era Peetero bw'alaze nti ekikolwa kyabwe tekyali kyakulimba bo abatume abaali bakozesebwa Katonda, wabula ekikolwa kyabwe kyali kyakulimba Katonda, kubanga balowooza nti Katonda litalaba kigenda mu maaso. Naye Peetero aweebwa obusobozi olw'Omwoyo Omutukuvu okwawula ekirabo ekyokwawula emyoyo, n'ategeera ddala nti kituufu kino ekyakikolebwa Ananiya ne Safira kyali kya bulimba, era amugamba munnange tolimbye ffe wabula olimbidde ddala ani? Katonda. Ffe ffenna abali mu kkanisa ebintu byonna bye tukukuta nabyo, nga ne b'oweereza nabo bayinza obutabimanya, nga ne b'osumba bayinza obutabimanya, nga ne b'okuŋŋaana nabo bayinza obutabimanya, tugwanidde okuba nga tujjukira ebigambo ebyayogerwa omutume Peetero ng'agamba Ananiya nti ssebo tolimbye ffe wabula olimbye Katonda, kubanga ffe ffenna tuli bakuwambalirira eri Katonda. Abo abantu b'onoonya okuba nga weegula mu maaso gaabwe, ng'otambulira mu bulimba, ng'onoonya ettutumu, ng'oyagala nnyo okulaga nti Katonda alina ekigambo ky'agambye okoga naye nga takikuwadde, agatiibwa gonna goyinza okuba ng'onoonya, byonna nga bwe baayimba edda birigwawo, ebintu by'ensi eno birigwawo, naye olunaku lugenda tuuka omwami n'omukyala ffenna oba abaami n'abakyala bwe tunayimirira mu maaso ga Mukama Katonda waffe, ffenna okuba nga tuwembalirira ey'ebyo bye tugenze mu maaso n'okuba nga tukola nga tukyali miki mu mibiri gyaffe
abakoze ebirungi banaasiimibwa n'abanga basangiddwa nga bakoze obubi nabo banagenda mu maaso n'okusasulwa okusinziira ku ebyo bye bali babagenze mu maaso n'okuba nga bakola ki nga bakoze. Katonda tasiima kuwaayo kwonna nga kwa muntu omukyamu, omuntu eyenoonyeza erinnya. Singa twagala okuba nga tusiimibwa abantu naye ng'ate tulimba mu maaso ga Katonda, kintu kya mutawaana nnyo. Bayibuli kyeva egenda mu maaso n'eraga nti mu Lwomukaaga avuka abaalo ne balyoka bamuzinga ne bamuteeka mu ssuuka ne bamutwala okumuziika. Olw'omusanvu nti oluvannyuma lw'essaawa 3 mukyala we naye n'ajja munda nga tamanyidde ddala ekyali kibaddewo. Olw'omunaana Peetero n'amubuuza ng'amugamba nti ze zino ssente zonna ze mwafunye gwe n'omwami wo ez'ettaka? Omukyala n'ayanukula ng'agamba nti weewaawo. Peetero n'amugamba nti musobodde mutya mmwe ababiri okubeera nga mukola ekintu kino eky'okukema omwoyo wa Katonda bwe muti? Bayibuli eraga nti abavubuka abaali baziise omwami we mbagirawo nabo ne bajja ne bagenda maaso n'ositula omukyala, kubanga ne yali amaze okuba ng'agudde ekigo kye kimu naye n'afiirawo. Era Bayibuli eraga nti omukyala bwe yali amaze okuba nga agudde mu lunyiriri lw'okutaano, abavubuka bo bennyini ne bajja naye ne bamugyawo ne bamutwala okumuziika mu mabbali ge baali baziiseemu bbaawe. Era Bayibuli eraga mu Lw'ekumi nti okutya okw'amaanyi ne kujjula ekkanisa wamu na buli muntu yenna eyawulira ekyo kyali kibaddewo. Era kino kisobola agamba nti entiisa yali ya mu biro ebyo byokka, naye kino kya ntiisa nnyo ne mu biro byaffe, nti ani alisobola okuyimirira mu maaso ga Mukama Katonda ku lunaku luli ng'omuntu atambula bw'ati, ng'omuntu agenda mu maaso n'otambulira mu bulimba? Ssebo ne nnyabo, Bayibuli etulaze nti ekikolwa kya Ananiya ne Safira tegwali mulimo gwa Katonda wabula gwali mulimo gwa mulabe Sitaani, kubanga Sitaani yali ajjuza emitima gyabwe. Era mu kubeera nti Sitaani yali ajjuza emitima gyabwe, kitegeeza nti omwoyo wa Katonda si yali akolera mu bo wabula omulabe Sitaani eyali akolera mutima gyabwe. Ekyo kitegeeza nti omuntu yenna atandika okubeera nga amanyi ekirungi ekyokola n'atakikola, mazima amatuufu nga Yakobo 4:17 esomesa, omuntu oyo abeera ayonoonye. Era okwonoona okwo tekuva eri Katonda wabula okwonoona okwo kubeera kuvudde mu kubeera ng'omuntu oyo yaggulidde emirimu egy'omulabaani Sitaani egy'ogenda mu maaso n'okuba nga akkiriza okulimbibwalimbibwa n'atandika okukola ebintu ebitaweesa Mukama kitiibwa. So obulimba tubutegedde tebwali eri batume wabula bwali eri Katonda, kubanga teri n'omu eyakaka Ananiya wamu ne mukyala we Safira okugenda mu maaso n'okubeera nga batunda ebintu byabwe. So mu kumaliriza kyenjagala okubeera nga nyweza ssebo ne nnyaba mpuliriza nti kino kibeere ekyokuyiga eri ffe ffenna abali mu kkanisa, okusookera ddala abaweereza abatali kukola ekyabayitibwa okuba nga bakola ng'ate birambikiddwa obulungi mu Bayibuli, n'eri abo bonna abagamba nti Bakristaayo nga obulamu bwabwe babutambuza nga bwe basanze, nga batambulira mu mazambi, nga beekweka eri abo ababamanyi, oba n'okulowooza nti ebyo byonna bye bakola nga bakukuta nti Mukama tabimanyidde ddala. Ekyatuuka ku Ananiya ne Safira kitulagira ddala nti kituufu ekkanisa ya Katonda omulamu nga Peetero nga Timoseewo bwegenda ddala maaso n'okuba ng'enyweza, titugwanidde okubeera nga tutegeera nti engeri gye tugwanidde okuba nga tweyisaamu mu kkanisa eyaani eya Katonda. So bw'oba osomye Timoseewo ekisooka 3:14 bw'ati bw'ayoga n'agamba, nkuwandiikidde ebyo nga nsuubira okujja gy'oli mangu. Olw'e15 naye bwe ndwanga olyoke obe ng'omanyi bwe kigwana okukolanga mu nnyumba eya Katonda, ye kkanisa eya Katonda omulamu, empagi n'omusingi eby'amazima. So ekikolebwa kyonna alaba. Era kyensobola okuba nga ngamba ano nti gwe ayinza okuba ng'ofunye obubaka buno. Ensonga ennyangu nti nze naawe kwe kubeera nga twenenya ne tuva mu ago amakubo ag'obulimba ne tunywereza ddala ekkubo eggolokofu, tukole ebintu ebiweesa Mukama Katonda waffe
ekitiibwa. So bw'obanga olina obuvunaanyizibwa bwonna ssebo ne nnya bawuliriza, oba oli musumba, oli muyambi mu kanisa, olina ofiisi y'omuntu gy'okolamu, olina obuvunaanyizibwa obwakuweebwa. Bayibuli eraga nti ne bwe tuba tukolera abo abatali balokole, tukole n'omutima gumu nga abagamba nti tuweereza eri Mukama waffe Yesu Kristo. Ne bwe tuba tukola bulungi kubanga ababoosi baffe batulaba, Bayibuli etulaga nti tetuba tetuli bakozi balungi era tuba tuvudde ku ebyo ebitulambikiddwa mu Bayibuli. So ensonga ya Ananiya ne Safira nsonga nkulu nnyo mu biro bye tulimu kaakano, nti Mukama tayagala buli muntu yenna kubeera kitundu ku kanisa ye nga ebigendererwa bya njawulo. Tayagala muntu yenna kubanga yeegatta kanisa ye ng'ebigendererwa tebimuweesa kitiibwa. Kubanga ekikolwa kya Ananiya ne Safira kiraga abantu abatalina kutya eri Katonda. Tolimbye bakkiriza bokka bw'oli nabo, wabula olimbye ne Katonda nannyini kanisa. Kama nga bw'ali ow'ekisa atuyambe ffe ffenna wonna bwe tuyinza okuba nga tulina obunafu, tubeere nga tukkiriza obunafu obwo nti tubuyina, tubeere nga twenenya amakubo gaffe agatali malongoofu, olwo tubeere nga tumuweereza mu ngeri eyo esobola okubeera nga era emuweesa ekitiibwa, mu ngeri eyo emugulumiza, mu ngeri eyo eyimusa erinnya lye mu bikolwa byaffe byonna. Nsaba ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okussa ekimu okw'omuntukuvu bibeere eri mmwe mwenna abatukuvu. Amiina.